ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Atera tukomyewo aboluganda bebitiibwa abatulaba mwana wattu n'abatuuliriza ku mukutu gwaffe mugatta bantu Rawda Islam Media Uganda. Twebaza baganda baffe abatandika ekintu kino sawa ekitiibwa Allah tatutta ffenna okujjako ng'atusiimye. Amin. Nyongera okubategeeza okufangayo ennyo mbajjukiza okufangayo ennyo misomo gino okubanga tugigoberera biidhinillahi tabaraka wa taala oba oliawo mu juhudi efaanagana bwetyo netufunamu kyetusobola okutuuka nakyewa Allah nga atusiimye. Mbajjukiza baganda baffe aba Balkis Spices bweyogera ekirinnya abagenzi batuteekamu ensimbi ezitagambika. Bayina mixed spices for bakeries, bakers, tea masala, pilau masala, jinga, bayina turmeric, mchuzi mix n'ebirala. Basange ku 075 8 13 19 oba 078 22 72 14. Ntegeeza no yenna ali eyo oyinza okuba ng'olina ekibuuzo kyo kiweereze kati biidhinillahi tabaraka wa taala nga tukyali mu studios zino tubeere nga tukyanukula kiweereze ku 070 5 34 79 nziramu kiweereze ku 070 5 34 79. Ntudde ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba okuba nti ayanukula ebibuuzo byaffe. Seeka mbadde nkusaba obuuze ku baganda baffe. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. abawuliza ba Rawda Islam Media ntwala omukisa guno okwongera okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah butereevu tujja kutandikirawo kwonoona obudde sinkola yaffe. Buuza ekisookera ddala seeka omusiraamu abuuza nti swala ki nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasaaza mu maka ga sahaba eyali amusabye okufuna omusalli mu maka ge ng'azibye amaaso. Yali abuuza sahaba, yali abuuza sala? Yali awuza nti swala ki nabbi gye yasaaza mu maka ga sahaba eyali amusabye okufuna omusalli bwati bwakireese mu maka ge ng'azibye amaaso. Kyajja mu hadithi nga waliwo sahaba baali bamuyita Utban bun Maliki saba Allah tabaraka wa taala amusiime. Hadithi eri mu Bukhari. Yali imaamu w'ekitundu oba yali imaamu wa masajidi ezaaliwo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era yaliwo nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwana olutalo lw'e Badiri amakulu yalulimu. Sahaba kyatuuka ekiseera n'aziba amaaso oyo Utban bun Malik. Bw'aziba amaaso sahaba oyo ng'amazzi enkuba bw'etonnya gamusalako wakati we ne masjidi wakola ki wasaaza. Kyava agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuga nti nfunye obuzibu ku maaso gange gano ate enkuba bw'etonnya ensalako. N'amugamba nti mbadde nsaba ojjeko ewange onkulage ekifo obeere nga osaaliramuuko nkifuule nga gwe musalla gwe ngenda okusaaliramu ki essola zange olw'embeera eno gye nnina nga nfunye ebizibu ebyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuga nti naam sa'afalu kiye ngenda kukikola ki ngenda kukikola. Owekitiibwa alaihi salatu wassalaamu n'atambula n'agenda mu maka ga sahaba oyo. Bw'atuukayo nabbi n'amuga nti aina tuhibbu an usalli wahu oyagala sahaba aga fa ashartu ilayhi n'ensongawo nti weewo n'asongawo. Faqama annabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi n'abasaaza rak'ataini nayimuka n'abasaaza raka mmeka bbiri aga nti fasafafna waraahu ne tuyimirira emabega we. Naye yali sunna ng'ayagala okubalaga nti okutandikwa kw'essala
amini okutandika kw'okusaayi yali ayagala kubaraka kifo kibeeremu omukisa era ng'abalaga nti omusalla gusobola okubeera ewaka. Kyova olaba Imaamu al-Bukhari yagamba nti kikkirizibwa yakibawaba n'aga nti omulyango ogulaga emizikiti mu mayumba gaffe oba ewaka waffe oba mu bifo byaffe, so tukkirizibwa bulungi okubeera nga tuteekawo ebifo. Ati abuuza nti sola tebagitubuulira nti yatteeka wabula yali sunna, bo bwe balaba nga nabbi asaala ne bakkiriza. Era abamu ku bawali bagamba nti omuntu akkirizibwa okubeera mu sunna ye ne bwebeera ya misana kuba eyo yagisala misana ne tumuyimirira emabega we ne tubeera nga tufuna baraka olw'okusaala okwo kuba essala yonna mukisa. Essala yonna ki mukisa. Ate obanga ogisadde n'omunene nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gujja bagira nga boge. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tageza n'aswalira ya faradha ewaka. Yes, faradha tebagisalira waka, naye omuntu ayina udhuru ngeeyo aba yu'dhar afuna excuse. Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri abatuuliza ekyo mukitegedde, tusalirawo swala za sunna tudekayo ya faradha ow'ekitiibwa Allah yatugamba tuzitwale ku masjidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abuuza aga nti bwemba njagala nnyo ebintu nga biri unique Sheikh, aga nti ijji engatto ziri unique, bw'aba agenze mu supermarket anoonyamu ekiri unique. Engoye fashion nga yange nzekka. Emmotoka nateekako decoration ezitali ku mmotoka ndala. Ayagala nnyo uniqueness. Akawoowo teri mulala akakola ki kalina mbeera mu abo abeeraga Allah biyagaana balina abantu abali proud ng'abakweyesa engoye. Okusooka kwa byonna bw'abanga ategeezaamu uniqueness ng'ategeezaamu shuhura kwatiikirira ekyo kyuma nihiyo anhu naha anha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yaziiza omuntu akola ebintu nga bya kwatiikira yakiina yekka nga bwe kyajja mu hadithi nti naha ani libaasi ashuhura. Nabbi yaziiza ebyambalo ebya omuntu nga yayatiikiridde nakyo mu kitundu oba ekintu ng'omuntu yatiikiridde nakyo. Nabbi yali akiraba nga musobola okuvaamu oluusi omuntu okuba nga yatafakhar yeewaanawaana amaliriza afunye takabbur, ate nga sifa ya kiburu y'omuntu okubeera unique n'ekintu nga yekka yalimu ayinza okubeera nga eyina ku kibi bya Allah tabaraka wa taala. Allah yalina okubeera ne kiburu. Kiburu ewa Allah subhanahu wa taala madh, tumuwaana nakyo. Ate fuffe abantu dhamu tuba tukola ki? Tuba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala amakulu abeera nakyo mu bantu abeera avumiribwa, tetumukkiriza kubeera nakyo. So ebintu byonna ebiyinza okuleetera omuntu okwekuza n'okwewanika tumugamba teyali bikoze eki? Teyali bikoze. Wallahu taala alam. Weekuba abantu byebeekuba naye obeera ne fyumu ng'ogiraba naawunya bulungi eri abantu era ejja kulabika bulungi, banno bakwegomba, ekyo tekiina buzibu, osobola ogikozesa. Amma engoye tumusaba azeewale, engoye azeewale. Wallahu taala alam. Awo ozingiddemu noono olugoye lupya lwe luzze ku mulembe nendweyunira nengera akalala kajja nako kali ku mulembe nga yalinda buli ku mulembe. Ayinza okumaliriza nga afunye takabbur, kyabulabe. Wal ilmu inda Allah. Wallahu ta'ala alam. Ne bw'alaba nga bangi abakikozesa waddembe okukikola ki? Okukikozesa. Aga nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Hanifa from Mpererwe Mbuza. Hanifa barakallah fihi. Fiki barakallah. Omwami wange okumpa talaka ng'agenda ebweru okukola kikkirizibwa oba nedda? Ng'ogenda ebweru oba nga ye yagenda? Omwami yagenda kankiddemu. Agamba nti amanya ge ye Hanifa okuva Mpererwe. Aga nti mbuuza omwami wange okumpa talaka nga agenda bweru kukola kikkirizibwa oba nedda? Tewaliwo bujulizi okujjako ng'omwami atidde. Ayinza okwonoonera ewaka wano ono ayinza okwonoonekera ewaka. Kijja ekiri nga bambi
omwami ono alaba nti omukyalo ebbanga lyagenda okumala ebweru ayinza okugenda okukomawo nga Allah tabaraka wa taala ageze ngo nagenze mu nsobi naye tuwa advise abantu okubeera abasaasizi eri bakyala baabwe babawasa babaagala bwoba omwagadde mu mbeera efaanana bwetyo waliwo bingi byogenda okukosa mu sisitimu ye nti omuwasizza naye bwomala okumuwasa talinaamu nteekateeka ya ttalaka naye gwe ensonga gy'owa yeeyo at least obeera ebweru n'obeerako nebyokoze byonna n'olabanga ebbanga mutuufu lyayika ligenderere nomugaa muganda wange oba mukyala wange ntya munnange okusobya Allah nimbadde nkusaba nkute ofuneyo omuntu omulala okoleki fumbiro bw'olabanga embeera eyo weeri ng'onaasobola okubeera nga bambi ayinza okugwa mu bwononefu tuyinza okumuta naye watabeerawo nsonga nnene nnyo nga waliwo ne capacity esobola okubeera nti otambula nani ne mukyalawo obanga oyina capacity emuleeta mu kiseera nga bw'osaba Allah musobole okubeera mwenna muleete waka tobeeranga oli ayagala okuwasanga nga bwakola ki bwata enkola eyo si nnungi si yaffe ya busiraamu wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Agamba nti Sheikh nsaba kumbuulirako ku mateeka agafuga okusaala n'omwana mu swala. Omwana mu swala Nabbi waffe alayhi salatu wassalam abaana yasaalanga nabo mu swala. Hassan ne Hussein ekyewuunyisa bajjanga ne bamutuula oluusi kuno ku mutwe Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo bolaba yali rahima era lumu bamutuulako nga yasaala nabo bwateeka wansi ne kajja akamu ne katula mu nsingo. Nabbi waffe alayhi salatu wassalam n'alwawo okuva ku sujud. Basahaba ne balowooza oba esswala ekyuseemu kumbe nga waliwo ensonga efaanana bwetyo. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam akigamba kwe kwogera ebigambo bino naga nti alwaladu mabkhalatu majbana. Ayina n'ekigambo ekyakyayongerako naye agamba nti omwana abeera mabkhala aleetera omuntu okubeera nga yabkhal anil hasanat akoduwala ku birungi wa majbana era aleetera omuntu okubeera omutiitiizi. Bwe yayogerera ebigambo ebyo omuntu oluusi agaana okuwaayo kyawaddeyo ng'agaana okiwanga nti abaana nnaabaliisaaki anaagaana okugenda mu lutalo ng'atya abaana bange nnaabalekerani kye bayita majbana. Abeera al insanu yakunu jabban. Hakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikolanga ekyo ng'asaala n'abaana tekirina buzibu kukwata mwana n'omusitula bw'oba osobola okumusitula osaala naye wotuuka okuvunnama n'omuteekawo omukoze eki omutadde gwe n'ogenda mu maaso naki n'essala. Ekyo yakikola tusinga obulungi Nabbi Muhammad naffe tukikola ku baana baffe. Tusaba Allah tabaraka wa taala ekyo nno kiraga ekisa omuntu kyaba ayina. Mukyala bw'obanga osobola okusaala n'omwana osaala naye bw'olaba nga kinaamuyisa bubi omwana osobola okulindako abantu ne basaala gwe n'omala n'okola ki n'omuwa gw'omuwadde n'olyoka osaala. Ekyo nakyo kikkirizibwa insha Allahu taala wallahu taala alam. Allahu akbar. Nabbi wali kyakulabirako kinene. Seeka nalaba omusiraamu ye yalwana bulwanyi mu swala yali asaala nga obwana bumutataganya mu maaso. Naam. Yalwana mu bulwanyi ayinako yakuba bukubi n'engamba si bwetyo bwetweyisa era eno tanbihi eri abasajja bonna n'aba baganda baffe ayinza okulowooza nti imaani nnene naye si imaani. Osanga abaana mu masijidi nga bazze n'abafuumula emisinde duke muve wano mujja kwonoona omuzikiti eyo si imaani. Ekituufu kubaleka kubanga nabali abaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali baana naye teyagobanga bagobe. Ekyokubiri obagoba balage obagoba mu muzikiti gwabwe balagewo bagende mu kyaki bagende mu ssabo. Abaana baleke beyagalire mu muzikiti gwabwe bagenda okubeera mu bifo byaffe nga Allah atukoze eki atugyeyo. Kati ate abagenda okubeera mu bifo byaffe ate ogoba baaki baleka abaana wabula
tukubiriza abazadde b'abaana naddala abaana batasobola kwekuuma ku musulo wabajja mu masijidi mu nnyumba ya Allah abeere ng'amuwaki amuteekako ebimutangira amusabike nzo muteekamu nappi oba sinappi n'amuteekamu pampa ekisobokera ddala bulungi wallahu ta'ala alam. Allah akbar. Ganti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh, kikirizibwa okusomeddwa mu Luganda nga ovunnamye mu swala oba ku tahiyatu Oluwarabu sirumanyi? Okusoma edduwa mu Luganda tusobola kukitya bwe tutyo nti tukite buli muntu asomera ekyo kyali badde kikolebwa ku muntu eyakayingira obusiraamu atabimanyi. N'eswala akkirizibwa okugisaala mu Luganda agisaale ebbanga ly'amalanga obusiraamu tabumanyi kyasobola okukola kyakola wabanga ayimirira awo ng'ali mu swala naga nti Allah wange nyimiridde mu swala kusaba okkirize kino kyasobola okukola kuba tannayigirizibwa. naye obusiraamu maze emyaka 2 mu busiraamu tosobola yadde okusaba edduwa mu Luwarabu. Bwe tunakita bwe kityo abantu bajja kulowooza eddiini yaffe bwetyo bweri tugenda kumalirizanga essala abantu bagisaala mu nnimi za njawulo tubule. Oweekitiibwa Allah ayagala tukole kye bayita uniformity, tubeere ne uniform. Ng'omuntu bw'abeera mu Arua ffe tuli Baganda wano ng'asobola otusaaza bulungi essala nga tewali buzibu. Lwaki? Eno Allah yaga nti inna hazihi ummatukum ummatan wahida, umma yammwe neryetya wa ana rabbukum fa'budun. Tuyina Allah omu, tuyina nabbi atya omu wa ummino. Bwe tumala okubeera ne nabbi omu ne tubeera ne shariya etya ne tubeera n'olulimi lwe tugisaaliramu lutya lumu. Uniformity, tulina okubeera uniform in each and everything. Okujjako Allah kyatuga nti wano osobola okukola tanawu'u, ekyo tusobola obikola. Naye bwe tuba mu kusaala tulaga kati mbuulira omulugwala wanaaba anaasaala mu lugwala ani asobola okutegeera wano Allahu akbar oba ayogera bikyawo simanyi kitegedde akati oba ogenda n'owulira olulimi olwo nawe nootya n'okutya. Baganda baffe twasomanga nabo abalugwala mingoni mamuke pakware mingoni naye nga owulira ebigambo gariba okitegedde. Kati mbuulira mu swala dekoyo omuchina jungu jwanje agenda kwogera lulimi ki akiwulidde agenda kwogera lulimi ki kugamba byewuunyisa. naye Allah yayagala atukuumire nga tuli mu kintu kimu. nga bwogende Saudiya tesola tekutabukaku tuke Saudiya bibasaala byebyo. bwe ngenda mu Northern Uganda nsigala nkola ki? Nsigala nsaala bulungi nga siina buzibu. Bwe ngende China omuchina nsaaza essola nga sisikatidde namu. Ebyo abantu bibagala opangulula. Ffe tusigala tugamba tujja kusigala nga tuli ku kawulo egamba nti essola tugisaala muki mu Luwarabu ebbanga lyonna olw'ekigambo nabbi kyaga nti sallu kama ra'aytumuni usalli. Wawula oli atalina kyamanyi asobola okikola. Omuntu ng'edduwa zimusumbuwa ezo z'okusaba asaba edduwa eziri jami'. Olw'edduwa nga ziri jami' nga zibuna nga Allah yaziteekamu khairai dunya wal akhirah, ebirungi by'edduniya n'ebyaki nga dduwa ki? rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Gisome ku tahiyya, gisome wansi ng'otaddewo sujud. Allah tabaraka wa taala ajja kuwa byonna byoyagala biidhnillahi taala. Wallahu taala a'lam. Allah akbar. Okyogedde nenzijukira bannaffe abali ku saidi ya kkono wano nga babeerawo kyova ba copies endowooza zigenze zifuluma eziwera ensonga musoga tasobola kusabisa weggulu tekisoboka aslan batuuka eri abeera mugoberezi. Ate kati omuntu ayinza okugamba nti tujja kuteekawo ba translators technology yajja tuteekewo abavuunula byonna kwonoona budde. Ye Allah akiteekawo nga byonna kibeera 1 in 100s 2 in 1 wanabeera 100s in 1. Abantu ennimi 8 oba 10 bonna Allah abafunziriza muntu atya n'atukolera byonna n'atumalira. Allah tabaraka wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. barakallahu fi wa jazakumullah afikum barakallahu wa jazakumullah khair fi dunya wal akhirah.
Shekhe, bwemba nina omwami wange abuuza nga ampisa bulungi naye nawasa omukyala omushiriku namuloga namusiruwaza asiruwaza omwami obwongo namusiruwaza obwongo naaba nga takyanfaako nze omwami oyo alamulwa atya? omwami gwe baaloga ayinza okubeera nga ye talina musango kuba bibeerawo ku bantu bangi balogebwa naye neyamuloga yalina obuki yalina omusango kyekikulogesa omusajja kusooka kwa byonna omusanga n'omukyala omusanze n'omukyala hakka ennene yalibaddeko neyasookawo lwaki nti asobodde Allah tabaraka wataala omuyisirizaako n'amukuuma ye ate naye takkirizibwa kumuloga awamu n'okubeera nti yamusookako wate ate gwe amusanze ng'ayina omuntu we. So kitegeeza nti omuntu oyo abeera mubi, abeera mubi abaaloze omusajja oyo lwaki nti eryo eddogo lyennyini shiriki. Abasajjakyala bakikola nga aloga bawa ayagala ennyo ye abaleme bakola ki baagala. Kyajja mu hadithi nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna ruqa wattiwala wattamaimu shiriki. Yagamba nti kyebayita ruku yono w'abakubi b'ekitabo bye bawandiika ebintu by'ekiwarabu ne babiwa abantu okunywa nawandiika siini nawandiika jjimu. Yagamba nti shiriki. N'agamba nti wattiwala yeddoga abasajjakyala bye batera okuloga abasajja babagale. Ebyo byonna eddoga mukyala lyawo omusajja. Yagamba nabbi shiriki. Kati omukyala mushiriku era omusajja bwaddamu akangubanguba yeetaaga oyo kumuta mushiriku talina makulu mukaafu omukyala mushiriku mushiriku ologa otyo omusajja. Laga nti wattamaimu attamiima yeyirizi oba ensiriba omuntu gy'aba yeetaddemu nayo ki shiriki. Tusaba Allah atutaasi. Amiina. Barakallahu fi. Omukyala ayambe atya omusajja? Amutwale bamurakke. Ekyokubiri amugamba ayitiriza dhikari. Wanaayitiriza dhikari owekitiibwa Allah tabaraka wataala ajja musiima ate ajja kumuggulirawo ebyo abikole ki la tadiri laalla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tomanya Allah ayinza okumuggulirawo naawona eddogo eryo. Sallallahu mutaasi. Ekyokubiri ayitirize nnyo okusoma suratul baqara. Al-Baqara. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam suratul baqara la yu'jizuha al-batal. Suratul baqara la yu'jizuha al-batal. Al-batal ategeezaamu eddogo nti suratul baqara tesobola kulemererwa ddogo lyonna. Tesobola. Suratul baqara. Agisome nnyo. Oli kasita agisoma ng'amaliridde. Naam. Ng'alina okwesigamira eri Allah. Terekaawo ddogo lyonna. Allah yatuwa obusiraamu. Akuutire ebbaawo asome suratul baqara. Azikaari z'okumakya azisome. Naam. Azikaari z'akawungeezi azikole ki? Azisome. Ayitirize nnyo okusoma ayatul kurusi ng'agenda okwebaka. Ayatul kurusi ayitirize nnyo gisoma ng'agenda okukola ki? Agenda okwebaka. Ne kul huwa Allahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaqi, kul a'udhu bi rabbin nas. Azisome nga buli sola. Ayatul kurusi, kul a'udhu bi rabbil falaq kumakya emirundi esatu n'oluvannyuma lwa asiri. Oluvannyuma lwa subuhi esatu ne oluvannyuma lwa asiri akikola emirundi emeka esatu buli ssuula. Allah ajja kumuyisirizaako eddogo ligende. Ekirala ekigambo ekiga nti a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa akiddiŋŋaninga nnyo. Ekigambo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akyogera emirundi 10. Emirundi 10. Ate nga tubisobola byangungu. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Fikum barakallah. Mukyala gwe owulidde nsawo ekitiibwa Allah akwanguyize bambi. Amin. Kola ebyo bijja kuyamba biyambe ne famire yonna n'omusajja abeere ng'atayongera okuteera oba oliawo n'okusinga bwe yali. Sheikh, nze embeera mwempangaalira nkola kiro kati mbuuza dhikiri
adhikari ez'ekiro nzisomenga ku makya nga ngenda okwebaka, ez'emisana nzisomenga kiro oba kigambo kizibu nnyo naye ategeere nti nabbi yatugamba genda kwebaka weyeebakira waleetera dhikiri. Weyeebakira waleetera ki? ya dhikari aziteese ku mulimu weyeebakira waleetera ki? aleetera dhikiri. Lwaki? Ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omu umwe bw'aba agenda okukola ki? Okwebaka agamba bisimika allahumma amutu wa ahya. Waliwo ne dhikiri eri endala gyeyogera nti omu umwe bw'aba nga agenda okuteekawo jambi saidi ye ku buliri bwe, singa ayogera ebigambo bino kiba kitegeeza nti tuzoogera tugenda kukola ki? Tugenda kwebaga. Wal ilmu inda Allah. Teeka kidde mukatini tugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba adhikari z'okwebaka tuzoogera tugenda kukola ki? Ogenda kwebaka misana oba kiro, kiba kitegeeza zikole ki? Ez'olweggulo n'ez'okumakya zirekeyo nga bwe ziri. Ez'olweggulo n'ez'emisana ez'akumakya zo zisigala we ziri. Kumakya zisome kumakya. Azisome kumakya. Ez'olweggulo azisome olweggulo. Wafunira akadde nadde engulu ng'olweggulo lukyaliko azisome. Ameza okwebaka zisome ng'ogenda okwebaka. Barakallahu fikum. Seka tweyanzize. Abuuza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahimu from Busia. Sheikh kiramulwa kitya omusiraamu okuwamba obukulembeze bwa munne? Yabadde mukulembeze olina gye n'abuwamba obulala. Okuwamba obukulembeze bwa munno tekikkirizibwa. Era omuntu okujja ku kamanyiro kennyini amateeka g'eddiini kaagaana. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana omuntu okubeera nga abakulembeze babiri bali mu kitundu kimu. Yagaa nti oli kasajja nga waliwo omukulembeze ne yeerangira ku bukulembeze mukwate mutte. Yagaa mukwateeko omwoyo yazze mumukole ki? Mumutte. So tubeera n'omukulembeze waffe ne wabeera wajja ngayagala kwepapankalira ku bukulembeze bwe ffe gwe tukwata ndikola ki? Lwaki? Yuthiru lfitina. Abagenda kuleeta fitina mu community. Tusaba Allah tutaasa embeera eyo. Wallahi sinaba kulaba kintu kiriko fitina nnene nga bukulembeze obwo. Bukulembeze bunene nnyo obwa fitina gundi eyo. Fanni y'obukulembeze buli akiyingirira fitina eba ekoze eki? Ebeziize. Inshallah tutaase. Era bangi mu bantu bafa lwa bukulembeze. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Ekibuuzo anaga nti Sheikh mbutuna ab'emirundi emeka ebigere bwe tuba tuli mu wuzu abasinga bayuwa mayuwa. Tulina abapaka wekitukula okutusa tukakasa nti kitukudde. Kakasa kitukudde. Simanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalambika emirundi ku bigere nga tunaba wuzu. Ukakasa nti kitukoze eki? Kitobola bali abaali basigisaako obuyisa otuzzi nga basiiga nga baleseewo paati nabbi yagaa nti wailun lil akabi minan naari. Wailun lil akabi minan naari. Yagamba nti akabi akanene kali kwoyo aleka paati ezawano kakokola bakayita kakongovuli nga ziri wabweru. Wailun lil akabi minan naari. So togezanga okuleka akakongovuli ebweru oba paati yonna nogirekawa nogireka ebweru. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Send your question via WhatsApp number 0705 10 34 79. I repeat 0705 10 34 79. I get you to remember Balkis Spices where you get a chirinya. Very busy selling mixed spices for bakeries, bakers, tea masala, pilau masala, jinga, turmeric, mchuzi mix. Find them on their phone in 0757 80 13 19 or 0786 22 72 14. Seka musiramu abuuza. Wensula si basiramu. Wengenda okusaala talawuya nsanga bagaddewo geeti. Nensalawo nensaalira ku leediyo. Nsaalira bwereere. Radio tebagisaalirako. Basanga talawuya ku leediyo. Tugamba nnyina ffe oyo oba muganda waffe asaalire wake wuwe
tarawiya si compulsory okugisalira muki kuba osobola ogisalira ewaka gisalira ewaka wallahu ta'ala alam naye tosalira ku radio tosalira ku radio ezo okuba tarawiya gye bataddeko ya mwaka gwayita ezo okuba ya mwaka gwayita oba eyinza okuba ya wiiki ekoze eki ewedde aba radio bazibu bw'oyinza okulowooza ya leero nolowooza nti osaala yaddi ya leero so saala tarawiya eyiyo biidhinillahi ta'ala bwe bakola ensobi kiba kitegeeza naawe ogenda kukola nsobi omusiyama omulala yabuuza ku kwaziinaawe mabega nagaa nti bw'awulira okwaziina kwe rediyo omuzikiti gumuliko okowala naye bw'awulira okwaziina kwe rediyo alina entegeera ndi swala eba ekoze eki etuuse ye ati ne biki ni swala obudde kasa bubeera nga butuuse addamu n'ayaziina okwo tekumala oba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bw'abanga ali ku kitundu kye naye okubeerako okwaziina kw'ekitundu nga rafa'u al-adhani fi al-qarya au fi al-makan nga bayaziinye ku kyalo ba ku kitundu kumumalira asobola okukima obukima essala singa baba bayaziinye ku kyalo kimumalira insha Allah bwayagala addamu n'ayaziina bwayagala akola ki naye ku kitundu bw'abanga yaliko nga emizikiti gyesudde kiba kitegeeza yaziine nga nabbi yagamba sahaba oli namuga nti araka tuhibbu al-badiya okulaba oyagala nnyo ekyalo kyo namuga nti idha kunta fi badiyatika bw'obeera mu kyalo kyeyo fa adhin kola ki yaziina warfa'u biha sawtak kangula ku ddoboozi kitegeeza nti omuntu wabeera waali nga yaliwo obanga tannawulira kwaziina asooka kukola ki asooka kwaziina wal ilmu inda Allah Seeka agamba bba wange agira nateekako Yesu abuuza yasalira bwereere ye bw'abanga asaala okusaala kwe kutuufu wabula bbawe aliko question mark Yesu amuteekako mu ngeri ki bw'aba munteekako ey'okumusuuta ensuuta y'abakatuliki ekyabulabe nnyo oba oyo abeera mushiriku era omusajja yali yeetaaga okumunabbaha amubuulirire bw'agaana okumubuulirira oba bw'amubuulirira n'agaana asobola n'okukola enteekateeka kuwaffe Yesu tukkiriza nti nabbi waani wa Allah naye entegeera y'ekikatuliki gye bamukolamu okuteekako obuyimba obwo obulimu okugattako Allah enkola ya kishiriku teyeetaagisizza musajja kukikola tusaba Allah tutaase oba mukyala yenna kukikola enkola ya kikatuliki Yesu agenda kujjanga ebyo abyegaana nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam la taturuni kama atarat an-nasara bin maryam hadithi thabata hadithi mweri muslimu nga nabbi yagamba nti temugezanga okunsukkulumyanga abakatuliki basukkulumyani Yesu amusukkulumye batya baga Yesu yawonya jangu kkirize Yesu Yesu yagaba obulamu obutaggwawo astaghfirullah Yesu agaba obulamu obutaggwawo ta'ala Allahu amma yaquluna an Isa uluwan kabira ibogera ku Yesu tebigwanidde Yesu so oli ayinza okujjaawo ate abalala bajulunga mujulungi ekiwulidde omutima gwange gulimu Yesu kitegedde kabiina kange kali muki Yesu tobawulirangako mabega basanga nti yabbe mbaawo nabbi wa bajulunga mujulungi kati akabiina ko kalimu Yesu kati okiwulidde so ebintu ntebifaanana bwe bityo byabulabe tebyetaagisa kwogera ku nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam ekyali badde ekituufu ku mulembe guno omuntu kugoberera busiraamu kuba ne Yesu bw'agenda okukomawo agenda kugoberera buki busiraamu era agenda kuyigiriza Qur'ani tagenda kuyigiriza ate enjiri kuba ekiseera ky'enjiri kyakola ki kyaggwako wallahu ta'ala a'lam. Abaddeyo n'ekibuuzo ekirala agamba nti olumu bw'aba alina ssente amuwaayo zayidi n'atwalako ewaka oba okusindika kiri haramu gamba alina muli bukakafu nti omuntu n'alabika tali ku ddiini ya busiraamu katali ku ddiini ya busiraamu bw'abanga bw'atyo bw'ali mwawukane naye sooka ogende gy'ali yustatabu thalatha nga nti va ku nkola egyokola oba oganyinza eŋŋenda kuba bw'amaze n'agamba nti ate nga mpulya saagala kuva ku ddiini yange naye amala n'afuna yanywere ku ddiini ye
kyala gunywerera ku ddiini yo. Abasajja abasiraamu ndagala namu tezigwa mu lusuku. Allah ajja kuleetera omukkiriza biidhinillah. Omutakulwa Allah ardullahi wasi'a wala tadiri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tomanyi Allah ayinza ate okugera omulungi asingakaawo. So abasajja abasiraamu lwakuba abantu abalowooza tebabalaba, naye endagala namu tezigwa mu lusuku. Bw'omutakulwa Allah ajja kuleetera omusajja omusiraamu omulungi. Omukyala gwe barakallahu fikum wegenda gyali nnaku 3 ng'omuga nti va ku nkola gy'okola ey'okubeera nga okola obukaafu, agaane ogwokubiri, agaane ogwokusatu, mwawukane biidhinillah. Allah ajja kuggulirawo bulungi. Jazakumullahu khair. Fikum barakallahu wa khair jazakallah. Aga nti tozona wandise Lusoga swalange kubiseeko mu butali bugenderere. Nsooka swala ki esooka oba ey'okubiri? Eswala esooka gye tutandikirako tubadde tujja ku kinyonyola emabega eri nti singa oyitibwako asiri adhuhuri ogenda okugira bwoti nga obudde bwojjiddemu bwaki bwa asiri. Tandikire kuki? Otandikira kuki? Ku dhuhuri eyakusoose. Newankubadde ng'eswala obudde bwawukana, ayinza okuba nga yakusiseeko magaribi ya misana, asiri ya misana, ate nga gyogenda okusala kati asiri magaribi ya kiro. Osookere kuki? Tusookera ku yasoose nga bwe kyajja mu hadithi eri Umar gye yajja akolimiramu abakaafu nga babatawaanyiza ku sala ya asiri abava mu gazwatu al-Khandaq baba givuddemu. Umar yajja abakolimira, nabbi n'amugamba nange sinnasaala. Ne baziina, nabbi n'alagira Bilaali n'ayaziina. Yayaziina ne basaala asiri eyasoose, ne baziina ne basaala asiri. Oluvannyuma ne basaala ki? Ne basaala magaribi. Era olwaziina lubeera lumulumala, lwaziina kubeera kumala kwoyo agenda okuliwa. Nabwe ekyo omuntu agatta esswala mu lugendo olwaziina lubeera lutya? Lubeera lumu. Nabbi bw'atyo byekikola. Kimaze esswala ne zibeera mmeka? Ne zibeera 2. Wallahu ta'ala alam. Siraamu yasomesa emabegaawo Sheikh. Naam. N'agamba nti dhuhuri bw'eba ekuyiseeko n'ojjukira ng'oli mu budde bwa asiri. Saala asiri dhuhuri eno ojja gisaala enkya ku dhuhuri ng'etuuse. La dalilu alayhi. Ekyo sikiinaako bujulizi, sikimanyi. Kyemmanyi kyekiri ekituufu, kyekiriko ki? Obujulizi. Wallahu ta'ala alam. Allahu akbar. Kale Sheikh bw'abanga ali kusoma suratu al-Fatiha, musoma ne mugendera kumu, oba omulinda n'amala okusoma? Sheikh ali mu swala asoma, omuwulira asoma? Ensonga ya al-Fatiha eyo eriko ebigambo by'abawalimu bingi. Ensonga ya al-Fatiha eriko ebigambo by'abawalimu bingi. Okugisoma emabega wani wa imaamu. Abamu ku bawalimu bagamba nti tusoma teeka okusoma emabega wani wa imaamu. Abamu bawalimu balaba nti kive okusoma emabega wani wa imaamu. Tutegeezaamu swala z'olwatu. Eswala ez'ekyama ekyo buli muntu alina okusoma al-Fatiha, era bw'ogaana ogisoma esswala yo si ntuufu. Naye ez'olwatu ewali khilaafu baina ahli al-ilm. Bangi mbawalimu balaba nti tusomera emabega wani wa imaamu. Eswala ez'ekyama sisirika busirisi? Tosirika busirisi. Nange nsome. Olina kusoma. Yadde imaamu gyali eri. Yadde imaamu waali. Eswala ez'olwatu ezo ewali kalumanywera, bangi mbawalimu balaba tusoma. Era nga bekwasa hadithi eri egamba nti la salata liman lam yaqra bifatihati lkitabi. Ne hadithi ya Abu Huraira, hadithi negamba nti eswala tetuuka ku muntu yenna atasomye ki? Al-Fatiha. La salata liman lam yaqra bi ummi lkitabi. Eswala tetuuka ku muntu atasomye al-Fatiha. Ne hadithi ya Abu Huraira, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asoma nga sahaba asoma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza nti ani abadde antawaanya mu kusoma kwange?
sahaba namugamba nti nze kuba yali amuwulira n'agamba nti la tafal tugeze okukikola illa bifatihati lkitaabi okujjako ki alfatiha. Qawulu esooka. Qawulu eyokubiri abawalimu balaba bangi nti alfatiha tekola ki tesomebwa mabega wa imaamu asaaza oba asoma mu lwatu obanga eswala ezaki eza lwatu. Bekwasa ki? Bekwasa aya ya Qur'an egamba nti fa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Qur'ani bwebanga esomebwa tuwuliriza era ne tubeera nga tugiwuliriza era ne tusirika. Akati bagamba nti Allah teyawulamu nti Qur'ani y'eswala yo twogere eyabweru w'eswala tetukola ki twogera. Ekyokubiri bekwasa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Imaamu yateekebwawo kugobererwa bw'ateeta takbiira nammwe mugireete bw'aba tannaleeta takbiira temugezanga okukola ki okugireeta. Yaga nti wa idha qara'a fansitu, imaamu bw'atandika okusoma mwenna musirike. Wa idha qara'a fansitu. Bekwasa hadithi eno baga nti imaamu bw'aba asoma tulina kusirika nga nabbi yagamba kati tuba tugenda kusomerawa kuba amala asomera. Era tetuyinaawo obujulizi bwatiikirivu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalekerangawo basahaba space mwe basomera ki al-Fatiha. Olwo hadithi nga naffe era bagyekwasa erimu obunafu egamba nti okusoma kwa imaamu kumalira abakola ki abasigadde ba maamumiin. Naye nga ala kulli omuntu alese okusoma okwo mu ssala z'olwatu la basa bihi. Nekibeera nga abawalimu bakigabanya bwe bati abagamba ekyo bagamba nti essola eyawulwamu bino wammanga. Omuntu bw'aba asaala yekka asaala mu lwatu tasaala mu lwatu al-Fatiha yatteeka ku ye. Omuntu kasaabira nga asaala yekka nga asaala yekka musajja oba mukyala asaala mu lwatu oba asaala mu kyama al-Fatiha yaki yatteeka ayina gisoma. Owokubiri ye muntu asaala mu swala ez'ekyama. Imaamu si imaamu musolanga za kyama za kisirise za kusoma kasirise si kyama wabula kusoma kaki kasirise. Oli imaamu toli imaamu oli mukyala oli musajja osaala wekka nga za kasirise ezo fenna tusaala ki tusoma al-Fatiha yatteeka kufi. Ekyokusatu raka'a zino ezisembayo raka ezikola ki ezisembayo ku sola ez'olwatu zetusaala mu kyama ezo nazo tusaala ki tusoma nga tusoma al-Fatiha yatteeka ku buli muntu aba akola ki ali mu sola. Ekiddirira ekisembayo oba ekisembayo kyekikwatagana ne sola eza olwatu. Essola ez'olwatu ze zirimu khilaafu nti zo abawalimu bangi balaba tusoma emabega wa imaamu nga tusadde nani ne imaamu ate abalala bangi ne balaba nti tusomera mabega wani wa imaamu. Naye nga nze kyensomesa abantu era nga kyendabanga kyekiri awula ekiriko obujulizi obungi omuntu asomedde asaalidde mabega wa imaamu al-Fatiha gireke okusoma kwa imaamu kukola ki kukumalira ng'era kumalira ne mu bitundu ebirala nga osanze imaamu ali ku mavivi era toddamu raka al-Fatiha already ya imaamu gyoba okoze eki otutte naawe tugamba nti okusoma kwa imaamu kukola ki kukumalira. Ekisemberayo ddala ku ekyo ye muntu asadde yekka nga asoma lwatu. Omuntu asadde yekka nga asoma lwatu naye al-Fatiha yatteeka kwani kuye anaali mu kyama al-Fatiha yatteeka kwani kuye. Wallahu ta'ala a'lam. Allah tubuza ebibuuzo biringa bisatu wantumalirize. Enam okonye ku kantu awo nti ng'asoma mu kasirise si mu kyama. Seeke y'ekyama yeeruwa essola gye tugamba ey'akasirise tuyinza kugamba nti y'essola gye tusoma ng'oli tayatula bayite ey'akasirise naye nga yeewulira. Lwaki tetugiyise ya kyama? Omuntu akyakola mu kyama kibeera kyanjawuluko kuba eno abantu bonna babakulaba yensonga lwaki tetugamba ya kyama. Wallahu ta'ala a'lam. Ganti abuuza nti
ekiro bwe mbanga ntaddeko radio nga ndi kuwuliriza shekhe abuulira bba wange naŋŋamba nti ali kundeekaanira tondeekaanira ali kundeekaanira oyo akola ki oyo asomesa ku radio neebase amakulu ajjeko muddemu ntya kisinziira ku usulubu gyakozesezza olwo abamu nga mwalimu asomesa byamakulu naye ng'akozesezza usulubu yakuvvoola ngoga nti kundeekaanira limpogganira ebyo otaddeko wabula bwakozesa usulubu nti munange otulo twange bw'obanga otaddeko amaloboozi tekukola ki sisobola kubeera nga neebaka mbadde nsaba okendeezeeko oba ojjeko ekyo kyetukola ku irimu yesulubu entuufu ey'okubeera nga tugamba abantu naye bataddeko bigambo bya Allah ogamba bakuwogganira so kyetaaga abantu bafune empisa eyo bagiyita husnu taaddubu ma kalamillah okufuna empisa n'ebigambo byani bya Allah tabaraka wa taala abasiraamu bafune empisa kabeere mukaafu tumugamba tumalaga byogera bigambo bikyafu nga ebigambo bya Allah bikola ki bisomesebwa kuba sheekh ono ayinza okubeerako ne byatabikamu obubi naye omulaba nga ajuliza Allah agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoga nti babukuwogganira obeera mubi obeeramu embeera eyo muddemu ntya muyigirize eddiini mukoleko daawa kyetaagisa teri kirala mukoleko daawa amulage nti si bwe batyo bakwasaganya ensonga z'eddiini ekibuuzo ekisembayo ndowooza aga nti bwe mbanga ono seeko omukyalo no muyambire ddala akyayongeraga nti wabanga ono si musiraamu n'agamba nti nze obusiraamu sibusobola omuddamu otya omuntu bw'agamba nti obusiraamu tabusobola nga si musiraamu yeetaaga kuyigiriza mpola mpola nga nti munnange naffe ababusobola oli muntu ngaani ngaffe teriyo yazaalibwa mu nsi muno ng'alina kyasobola wabula agenda agezaako mpola mpola amaliriza kimanyidde so yeetaaga kuyigiriza era yenkola y'obusiraamu atamanyi amanyi ayigiriza akola ki atamanyi omuntu ayina tawhidi ayigiriza omushiriku amuze ku tawhidi kuba kyetwagala ffenna tutuuke mu maaso ga Allah nga tuli basanyufu kijja kuba kibi kyonna ffenna okubeera nga baganda baffe abantu baffe batuuka mu maaso ga Allah nga banyiikaavu banyiivu nga ate ffe tuli basanyufu tolaba Allah bwe yagamba wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimaani abakkiriza singa bagobererwa endyo zaabwe alhaqna bihim tugenda kubagobereza endyo zaabwe bayingirize nazejjana tolaba nga ekyo kibeera kirungi nnyo ng'oyingidde ne mukyala wejjana mutangire nga buli kaseera omutaase ebikwatagana n'okugattako Allah omutaase ebikwatagana n'okukola obukaafu omutaase ebikwatagana n'okukola bidaati omutaase ebikwatagana n'okukola shirikiyaati omutaase amazambi ogende ng'ogwogerako tomanya Allah ayinza okuyisiriza ku ggwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida Allah okukuluŋŋamizaayo omuntu atya khairun laka min humuri na'am Allah ba akuwadde obuwanguzi obunene obusinga omuntu afunye eŋŋamiya emyufu wallahu ta'ala a'lam. Seeka insha Allah wumba mbigambo ebitonotono jaga kutwala omukisa guno okutegeeza baganda bange mu ggwanga lino naddala abayisiraamu abetutera okuwangaala nabo ku Rawda Islam Media n'abalala nti bannange mwewale okukola amazambi bitegeeza okusinkana Allah bituli kumpi nnyo ebitegeeza okusinkana Allah biriki tuli kumpi nnyo omuntu okufa kwe kuli kumpi nnyo kusinga ne kyalowooza gw'olaba kabiri ti ku muntu kakoleeza ng'ayina amafuta mu nnyumba oba tagayina Allah n'ageera ng'ali mu tulo tekitwala ddakiika aba alina kuba mufu. Nze nalabako wali abaafa nga baaleka bintu bya butto nga babisiika mu nnyumba nga baggaddewo ne biteekewo embeera okakkana nga bazuukuse baki abamu bafa abalala balamu. Kakati ebitegeeza okufa kwaffe biba nga biri kumpi beera mweteefuteefu beera nga nsanafu evu otambule ng'ogaludde nti Allah wanzijulira wano bwe nti bwembi
bwe tutyabakkiriza bwe tulina okutambula. Saba Allah tuwe okweteekateeka ffenna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubasibula amanya mbadde Muhammad Faruku mukono wa Islamic Institute katandise okusomesa abaana registration zikyagenda mu maaso. Mbakubiriza okwongera okugenda mu maaso okusoma eddiini yaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.